Yes, for ADTV ujimbaniriza kade kano mwasize mutya mwasibye mutya ngenda kusaba subscribing atonyigene kade mbatumedeka abali mu ggwanga erya Saudi Arabia abali Qatar abali mu ggwanga erya Oman bagamba ati muli bakabi abali mu ggwanga erya America ku University of Chicago mbatumedeko kitalo eky'omuyimbi amanyikiddwa nga Mulwana kitalo munnange Afudde zimu ku nsonga ezitambula kadde kano ku social media bagita fa ADTV mbebaza era mbagamba nti muli bakabi nnyo kubanga mugiye kumirako update simba nazo ezitambula okwetula eggwanga Uganda. Mulwana yafudde. Okufa kwa Mulwana ebibuuzibwa bingi nnyo, ebibuuzo bingi nnyo kyokka te ansa ntono, naye nga yagenza okufa nga akaaba nti agamba nti bamuwa obutwa. Ono abadde yagenda mu ddwaliro era nakakasa n'agamba nti bamuwa obutwa. Newankubadde bannayuganda basinga babirabanga ebyokusaaga just eby'olubalalo, naye omusajja babadde bamuwa akatwa, tamanyi ani yamuwa akatwa, naye nga babadde bakamuwa era ebbanga lyonna abadde nga Alajannye abadde yakoga yenna okutwalizamu bwe wenkanyankanya omubiri gwe yali ayina. Essaawa zikuba ebifaananyi ebyolengera bimu ku bifaananyi ebyedda ng'akyali munene, naye ate waafiiridde abadde akoze ng'akogedde ddala olw'ensonga nti akatwa kebadde bamuwa. Ate ebiseera ebisinga bakuwa akatwa kiba kizibu nnyo okuwona, era webaza nnyo Katonda oba okakuwadde akatwa ne bakakunuunamu ne kakuggwamu. Mukwano gwe ategeeza n'agamba nti yakimanya nti bamuwa obutwa, newankubadde abasinga balowooza nti just ayogera bwogezi. Naye abasawo be bakonfaaminga nti Mulwana bamuwa akatwa era kabadde kamunyunyuta musajja watu mpaka watuukidde okubanga afa. Abasawo baali bamugamba bwe batyo nti bamuwa butwa. Binagwerawa binakomawa bagita fa ADTV kitalo amazina afa. Ono yafudde saa 9 ez'okumakya ndooza nga bukya, olunaku lwalabudde nga bukya ku saa 9 ez'ekiro we yafiiridde. Musajja Bambi yafiiridde mu bulumi obutagambika olw'ensonga nti yabadde alumizibwa mu lubuto kosa ne mu kifuba. Obutwa kintu kizibu nnyo, obutwa si kintu kyangu. Omanye muntu bagamba nti bamuwadde obutwa eri abayinza okubuyita eby'olubalatu nga tebannaba bbukuwaako. Era omuntu ayinza okubalatira mu butwa yoyo atamanyi butwa butta butya, kubanga ennaku zino obutwa bulimbika bya njawulo. Obutwa butambulira mu types za njawulo. Eri obutwa obuyinza okutta muntu mu lunaku lumu, eri obusobola okumutta mu wiiki, eri obusobola okumutta mu mwezi, eri obusobola okumutta mu myezi ng'ebiri oba 3 oba 4 oba 5 n'omwaka n'emyaka 2 n'3. Oyo ne wagamba nti njagala omuwa akatwa kamugjawo oluvannyuma lwa myaka nga 5, kabeera omu ne kakunyunyuta ne kasaanyawo sisitimu y'omubiri yonna, body system yonna, circulatory system yonna ne kagisaanyawo ne kagidestroyinga yonna nesaanawo yonna mpola mpola. Nga gwe temanyi Bambi okanya kuwulira bugonvu. Owulira obugonvu mulimu nga teweetegeeza owulira obugonvu. Kibeera ebiseera nga kiba kitaganya omuntu. Bw'ofunyemuko obugonvu gwovu n'ogenda ew'omusawo. Bw'ogenda ew'omusawo yakakutema nti munaye baakuwa katwa n'obeerawo ng'okimanyi nti ogenda kufa. Ebiseera ebisinga eri obutwa basobola okunuuna muntu. Sometimes obutwa obwo kasita obeera ng'obutegedde mangu baba basobola obbukunuunamu, naye obutwa bwe bakuwadde n'obutegeera nga wayiseewo katugeze nga bakuwadde akatwa kagenda kutta mwaka gumu n'okategeera ng'oli makkati ga mwaka ng'oli myezi 6, ako kaba kakuze. Bate bakyayinza kakunuunamu olw'ensonga nti kaba kasaasaanya omubiri, kaba kasaasaanya sisitimu, kaba kagenze buli wamu mu byenda wanawa. Bate basobola kanuunamu, kaba kasaasaanye wangi nnyo mpoziko ng'ate oyagala kufa nga bakakunuunamu. Naye wali bakakuwa babasooka kunuunamu olw'ensonga nti kaba kannasaasaana sisitimu ya mubiri. Ebiseera ebisinga bwetegereza obulungi ku nsonga ezikwatagana ku ebika by'obutwa bye bawa abantu. Mulwana musajja watu abadde yakitegeera era ng'ennaku azibalira ku ngalo. Si kyangu banaye omuntu okubeera ng'okimanyi nti ngenda kufa, si kyangu kubanga kiraga nti obutwa yabutegeera leeti nti baabumuwa musajja watu Bambi. Si byangu naye nga munanga awo ensi weetuuse bwatanabakawaako yayinza ogamba nti ebyo byalwali. Manyi abasinga bagamba buli afa bekwasa butwa. Munnange poziko nga tebannabakakulunga naye nga omusajja bw'atyo bwe yafudde Mulwana naye ani yamuwadde akatwa. Kiraga nti akatwa bakamuwera ku restaurant eri mu Uganda.
oba eri mu Uganda abamu bagamba simanya nga yagimuwa munansi wa Uganda mu America nenga munna Uganda nenga awangalira mu America yafunayo obutuuze bwetegeeza information kwemba buli omu ayogera bye nga yamanyi social media naye buli omu atokomoka mugambo gugwe naye Katonda yasinga okubanga amanya yasinga okutegeera yasinga okubitegeera byonna empebaza bagamba nti mube nnyo okubanga mugifollowinga subscribe ate onyigire kade ku social media buli omu ayogera bibye kyekizibu kiri ku social media buli omu aba ayogera bibye naye nga Katonda yamanyi bw'atyo Mulwana bwe yafudde Adamu Mulwana musajja wattu kitalo nnyo naye nga akatwa babadde bakamuwa okumala ebbanga akatwa ndo Zambia yategera leeti nga tebakyayinza kamunuunamu basooka kunuunamu akatwa bw'oba otegedde mangu ebise ebisinga naye si kyangu era okumanya Poziko ng'odduse wa musawo ate ebise ebisinga oluusi akatwa kayinza okwanguyira omuntu okanuunamu ndowooza bwe buto obutta kwegamba in a short period of time obutta mu bbanga ettono olw'ensonga nti ko katandikirawo kubanga kakunyuunyuuta katandikirawo ne kakugonza ntatiko kubanga owulira illness n'owulira kwegamba muli obukosefu n'ogenda ew'omusawo wakikugamba naye kano akatwa akatta nga wayiseewo ebbanga si kangu ak'emyaka ndowooza ng'ebiri otandika okutegeera ng'oli wakati wa mwaka mulamba tandika okuwulira obukosefu kaba mulinga kakunyusa naye nga tekakosa nnyo sigamba nti oyinza okubeerawo ng'owulira obukosefu nti ogendeko ew'omusawo ekiyinza okuyamba mpoziko ng'omanyi okugenda ew'omusawo n'akolawo ka medical check-up ne bakeberakebera oyinza okuluwonera naye ate mu Uganda abantu abasinga ebiseera ebisinga tebatera kugenda w'abasawo oluusi olagenda w'omusawo nga ekimbe kimulumbye gyebula obuto oluusi ogenda okutegeera nga bwakugoyeza dda bwakugayiza dda nga bwakunyizenyize dda kubanga abazungu bwe basinga okukola ebyensonga wetegeeza amawanga ga Europe abazungu bwe batera oli nga yasalawo oluvannyuma lwa wiiki alina okugenda ew'omusawo buli luvannyuma lwa wiiki alina okugenda ew'omusawo mbazungu bo amawanga ga Europe bwe bakikola naye mu Afirika ebyaffe omala kulwalamu n'olyoka ogenda ew'omusawo naye nga munange byebyo kitalo nnyo naye nga ebiseera singa kyeba kyetaaga omuntu n'ogenda ndowooza ew'omusawo kale n'osalawo n'ogamba nti buli luvannyuma lwa wiiki njagendanga ew'omusawo oba buli luvannyuma lwa nnaku nga 5 njagenda omusawo ancekinge ankebere naye mu Afirika bitono nnyo mu Afirika tebikolebwa nnyo abazungu basinga obikola naye ng'omuntu oba ng'oyagala okukasimatuka akatwa ng'oli akakulunze oba olina kumanya mangu basooka kunuunamu ebyuma gye biri ebibunuunamu naye nga munange kitalo nnyo ekya Adamu Mulwana kitalo nnyo bagita Faadi TV ikyuki mbebaza era mbagamba nti muli bakabinyo abadde nnyo mukwano gwa Dr. Kizza Besigye kubanga yamuyimbe n'akayimba ndoozi akakozesako mu kampeyini yakozesako mu kampeyini munange bw'atyo bwafudde si birungi si byangu Salama Road ndowooza ewali amakaage naye nga munange enteekateeka ze bali mu nteekateeka ze bagenda okubanga kugamba aziikibwa bali mu nteekateeka za kubanga aziikibwa kitalo nnyo sajja bamulunga akatwa musajja wattu batumedeko abali mu America n'abali Canada mu Toronto ne bagamba nti muli battabu nnyo okubanga mugyekumirako si byangu naye nga akatwa si kangu era bw'obeera okasimatuse oba olina okwebaza Katonda baaba tekasimatukika subscribe ate onyigende kale mweraba mbagala nnyo